abantu kwesiga Katonda, kubiriza abantu okwesiga Katonda, ate abantu baagalane kubanga okwagalana kye kirungi mu bantu. Okwagalana bwe kubeera mu bantu ebintu bingi ebirungi ebiyinza okutuukwako mu nsi ne mu bantu. Yes. Koola abantu mu concert. Era njagala okukoowola abantu, kuyita abantu mu konsati yange, mu kivulu kyange, kivulu gaggadde ekigenda okubeera wali ku Cricket Oval e Lugogo ennaku z'omwezi nga 11 mwezi gugenda kuba gwa 7 mu Joseph Ngoma live in concert. Abayimbi bonna gye bali, abayimbi bammwe bonna bemuwulirize ennyo, bemuwulidde, bemwagala ennyimba zaabwe, bonna bamperekeddeko, abayimbi ba gospel bonna. Yangu emitwalo tugenda kuyingirira 2 gyokka, sente zitwandikirwako emitwalo 2 ordinary, emitwalo 5 VIP, abate table oba emmeeza egenda kuba ya bukadde 3, etulako abantu 8, naye ate osobola okwegulira ekifo ku table eyo gwe ngogamba nti siina ssente aba sirimu etefutefu kuteeka mu table bukadde 3, naye ate njagala ekifo ku table, osobola okugula ekifo ku table, ekifo ku mmeeza mitwalo 38 gyokka kuyingira concert empya.